Okubuuza ku bakyaliba nga bali wali bayitawo ntungamo. That is ntungamo. Ewa gondi. Ewa babi. Waliwo kyaliwa nga aliwa ngambe fifira queen tukulaba. Bana yemwe bale kubanga mutulaba. Ne team Pimpa Promotions. Nembabuuza ko mungere yenjawulo mwe bale kubanga mutubonga ko mungere yenjawulo tubagala nnyo tubagalize bulungi eberera abali abantu b'entungamo babuuza batya mu lulimi lwabwe. Atushemerirwa okubaleeba. Naye awo omuntu oba omulabyeko. Ne kati oba yagala ogamba nti bana esaafunye Christmas mumpe Christmas obagamba oti. Naye nange mbebaza beba ipisa mu Christmas. Muziki wanda yatukubye muziki. Naye kakati baganze Bobby yagenze n'agamba struggle abaana abali wali batamde nabe district yezo babakolede Christmas kati pa basigadde eno bani buli muntu tatuliko president anatunyega nawe totunyeze amuli atatuliko bana mutugatte mu bulamu. Ayinza boli mu struggle ndala. Ayinza ko oli mudala ngoli muyeweka. Anaye ate yagambye embuno be bali bokali mu struggle yagambye batambudde nabo district ezo ekyenda mu something nengambe eriyofa abazitambudde nga tuli eno nenga tutambudde namwe bannaye akati yete yategezeza ate gwe kyewategedde kubanga uliriza tusaka akafika ennyama anti uliriza nange no kali ntuseko kubanga amuli yatite yatunyeze tuzigoberedde ezize Museveni teyatunyeze Katumba oye teyatunyeze inde ya Katumba awa yafuna hama nde ya Katumba sijagala njagala eno ya yegundi Katumba tena wamuyisa ndijo kachali saidi ogamba otya ndi bulungi nga sinaba kugamba kintu kirala kyonna njala kusooka njagalize maama wange omukyala bazaale nkwagala nnyo okuva ku ntobe y'omutima gwange ne taata wange bazaale nsambya awo mbagaliza olunaku olulungi n'omwaka omupya omulungi abalabi ba Bukedde TV namwe tubagaliza olunaku omulungi weerikodi nze mbuno wenda bwe buyite watolimu nawe bagalirize bagaliza omwaka omulungi muno tuguyita mu bulungi Christmas yawedde wali baga Christmas wede ekyali ko tukyagirya kugonga wa Christmas leero tugenda kubatiza bonna abannakazadde b'eggwanga lino abantu ba baby ku Christmas tubayoza babadde bangi tuyinayo n'abatannatuwa n'abasuubira Emmanuel tubakulisa olunaku olungi baluyise mu bulungi abasaliwo ku boxing day tubayita bani kyoyagala boxing day ngolola ekigambo nkiwulira ng'ekyebikonde ate omukyala ku Christmas singa kuli abasajja Noelina Seba Noel abo no kakati nakuba Noel tunayo sister wange Noel nakubatiza ate nabatiza gendo batize eyaguza ekirabo tusumulula leero tulaba si waggulo abaana bajeetonedde ebirabo mwambi ya Mazinga nawe yagalizaayo tugende mu lugambo okay njagaliza omwaka omulungi omujja abakyaki ya renew revive renew ate n'ulira gyendaga kyobo ndi musabi wadde mpita musamize nenjagaliza ab'enju yange mwenna omwaka omulungi nenjagaliza mama wange omulungi babiri Florence omwaka omulungi amazaalibwa ga Yesu wagayiseemu akanyama tewakafunye naye guma mbeera ejja kutereera tugendako mu lugambo gwatulaba ku Bukedde TV matinindi gye yayingidde wadda ate naffe tubagamba ino yebeera slot yaffe esembayo babike nga tubasiibula naye nga tubasuubiza nti Saturday ejja tugenda kuba nga twogera ku bintu bizze bisesa omwaka guno okuva gye gwatandikira designer ye mungambi ekiddayo omubwati kasola banga nga siri mu kadress ng'omanya omubwati amina dollars mukulu tusimidde ddala mungambi ekiddayo kakati awo nyinyi kanzendeyo nga nyambadde ki njagala sobola kubuuza ku basama bonna abazze ng'embeera ne ya koloneri wabulidde omu tulinamu King Fahad bawajamira kalungi tulinamu yajja tulinamu tulinamu Moses oyo mu Canada mwebali abo naye bagira yabayambyebo yabanyigiriza omusajja wa Farukusakoze akola ne kampuni ekola ennyonyi mu Amerika yani baŋŋambye yayita waliwo noono genda baakaabira omukazi Jerome agenda okujja abanene gundi naye Kawalya kinjagala omugamba kimu Martin munno ekigambo kimu Martin Kawalya omukazi bw'aba tasobodde kugamba musajja amukwana nti ndi mufumbo obuzibu toba wa musajja amukwana if you can't claim your marital status mu bantu tonyenya muntu bino tebibalya bino abantu naawe abakyali ku pendingi bala ni kufuna kutakanya myaka emabega so kati sawa zino
bizibuzibu ave ku kyeyakomawo akuma omukazi bakyeyononya akasente n'omusawo nadonizera mwali mu ggwanga bazze ne pate yawo mu ku baana be abafire pate olunaku lweggulo yagenze kwa pasita Bugembe okusaba ensonga zino zabadde enkulu gyali yebaziza Katonda amuyisiza mwaka guno gwadde muzibu gyali kisookera ddala nti mabegakawe yalwalira ddala nga gutandika abona luba n'okwagala okumubika akoze bingi nnyo ku social media okwo yeeyambudde n'akola kino byonna yageze neyenenya n'agamba Katonda nsonyiwa ebyetambudde bulungi nsonyiwa binyize nsonyiwa era ekimu ku bintu yasabidde okulaba nti ng'ava ku mwenge yasabye Katonda amuyambe ave ku bbidde naye n'agamba kiyinza okubaera jesembedde n'agamba nti mpimyepimyemu mu kusaba wali wakati mu kusaba nange nfumitiriza nakiyinza okuba kizibu okuguvaako naye anyambe ngukendeeze bwe yavudde awo akakasa yagenze bwatyo fokazini zitezaalabiseko pasita Bugembe John Kiguli pasita Bugembe John Kiguli tulina unfinished business era ensonga ya Big Eye wadde bayawukananga bo ne mu public ekyali kizibu nnyo bagimubuuzizzaako nti omusajja ali naalajana bamugoba mu nnyumba naye nakowa abantu bamulekedde onzira waba ayagala okyogera kakyeyogererenga like abantu babalekenga babeere bakitaba bakitaba yagambye sente wise money wise tajazzimuwa naye yamusabidde Katonda amuyambe abere bulungi bika bamugoba mu nyumba omwana ali mu kintu omwana ali mu gundi za muzeeyi yali alayidde nga yasidda yeeyo naye wakati mu kunyigirizibwa ennyo yaddayo twalaba Jennifer Nakangubi ng'agamba yamulobingira sente zaali ebigambo ebimu ebintu ebimu temukyusa makulu gaabwe kigambo lobbing kinene gwe asula wakati ayina gye yadda sayidi ze yontebe eyo soko twedonizera oyo idde byakola ki ate yali abeddeko mu ndogo alina amanyi our struggles ng'abantu abali loko so kati bw'aba asobola okutubuulira ekigambo ekyendoko ate n'asobola okutubuulira ekigambo ekyacaki so comfortable okumanya nti jojja omuntu agenda kujaji nga tali judgment agenda kukumaking okufiringa nti awo wennyini nalwala kidini oba mu Uganda churches yeah and I almost lost my life naye Mukama nyamba nempola kama mpadde abaana abalungi emikwano emirungi famire ennungi Mukama blessings etu esobola okuwebezaawo nenerabirira ampadde akasente kegamba sijula Big Eye yakabako lumu nga ayagala sente z'ennyumba bamugoba mu nnyumba kati nga gwe ow'esente lwaki tewamuyamba kumusasulyako ku sente anti sente zange zikola mu famire yange simutwalanga famire aparent enzize mu kyaki ngenda musabira baleme kumukuba mu nnyumba agala ebyebulaaya omulabye anti webulaaya abeera mu America naye era akimanyi nti bw'abazza erinnya lye ery'ekika lye tusigala tujjukira era naye siganda nadesh simusiganda wagenda bakisenti Uganda nesigala mugisinga obukulu kuba lwagenda n'akomawo nga n'akisenti yakyukira ddala naye kirungi ne feesi n'ekyuka n'enviiri ne zikyuka ne akisenti ekyali naye ate temukisussa nnyo mujja kuntamu bangambye gundi amazaalibwa ga Amelia Nambala ga leero from Sophie Love angambye amazaalibwa ga Amelia Nambala ga leero tukoze olunaku olulungi olunaku olwaleero birthday ya Amelia Nambala kakati nani yakubuuza omusajja ono gundi gwe owa DP afuse Jerome omanye ebimu obyogera obigiramu wamufunyeeko oyo sinaba akyebuzaabuza kubanga n'omukyala kenyininyini yagambye nti temumubuuza ebyo oli alabika kati ali ku bibye omukazi ali ku bibye ate nalabye nga mukwano gwa muzeeyi atu yajjayo nene eyitayo eri ebifaananyi ne biruma nti bikola yensonga ezo nga mukyali kubasama yekugambye nti korona ono embeera eno yabayambye ku bintu bingi nnyo bagamba nti olumu embeera embi ejja n'ebirungi bafunye ku budde ne bagamba nti atuweko ne mu byalo mu Kampala olaba katono nnyo buli ajja bagenze funa ndagamuntu omanyi ekyawatutteyo bw'oba olina sente ku akawunti nga tolina ndagamuntu tezivaako bagenda zijjako kati abasinga bagenze mu byalo okufuna ndagamuntu basigaza akasente tebagenzeyo lwakwagala ndagamuntu ye Kampala efunika
nzibu waliwo Derek ono South Africa aba God First balina ekibiina kye bakiyita God First buli December nabo batera okujooga kuno yaŋŋambye nti omanyi baalookinga mangu naye ndijo abasama bo tebatuwadde wadde ku Christmas anti nkugambye embeera yabadde nzibu nga kizibu okwawula naye omu South Africa naye nga Bahati yagenda kikolako ye Bahati muleke tomwogerako mu bantu betubanja Bahati yasingamu wano yakwata buli wamu wamma katulaba ono omusawo yaŋŋambye nti yasalawo n'agamba nti sente za December zatosipendinga kabeeko kyaziteekamu embaala eri ewaabwe n'azimba galikoleka era n'agamba nti esente zigenda okuvaawo zigenda okugenda mu charity gyabadde atera okukola ng'ayita mu kibiina kye kya God First yatulambuzaako embaala sayidi eyo n'agamba nti mulaba zino zonna December yazanodde zigenda naye nange nayize ne ngamba mu December so savinga ezanodde zigenda ne mba enzikolamu buli asaasaanya ayige nno ku mwami ono ekintu abantu bombagobye yakoze makula Derek asooka tubuulire manya gange nze Derek Juan CEO wa God First ndi wano ni final stages kugulawo hotel bagita Sundowns eno hotel njiguddo papasiri okuyamba sente zivaamu zigenda mu charity okuyamba abaana abatesobola abatasoma abalina talent ng'okusamba omupiira naye nga tasobola kuafodinga wadde engato z'omupiira engeri gye badde lockdown nsazeewo nkole ekintu kino nyambe ku bannayuganda abatesobola sente zetwakolanga mu pate nsazeewo nkole mu property eno naye nga sente zivaamu zoona zigenda mu charity. Thank you. Otya mwebala okubanga temukuumye eggwanga mu ngeri ey'enjawulo tubabuuzizaako nnyo nnyini ddala owaye Bahati mu bantu betubanja wano risiiti ze nyingi ekirungi kwali emmanja gye tubanja Don Bahati risiiti yagejja kati yenkana n'olupapula lw'enjulire Bahati ate naye akimanyi mu bantu b'emmanja yasingayo tetugenda kwongera ku Bahati talina kyatugamba Bahati fulufiga yagatubuuza nakasi kakati tugenda kubanga nnyo nebaza buli muntu yenna yagambye nti Christmas yesembeere badde enzibu nnyo naye ngagambye nti osazeewo obeeko akatono koolina ogabane ne banno ekyali kikulu nnyo kyakoze meaning y'amaanyi kuba abantu balina bakaba nga oli agamba nti Christmas eno ngiyiseemu embeera tebaddeyo nnyangu awo wenyininyini we neebaliza Kokofinga omuyimbi yagambye nti wali kaaleewaabwe kawuku wali abantu bamufuna kawuku wa Ntebe w'Entebe abantu bana bakuba amayinja abo mu birombe abantu ganga embeera hope essubi lyabagwamu yabayiseemuuko bamutuwe bambi yeebale nnyo yeebalire ddala ambulance yaffe ekola omulimu gwonna right now mbadde nva kuddizaako ku bantu bange aba around nga mbawaayo ka Christmas akatonotono basobole okuyita ku lunaku luno mwe enaku nga zino enaku nga Eid, Christmas, enaku enkulu ziba za kusharinga the little that you have. So era mbadde nina akatono ke mbadde nsazeewo okusharinga n'abantu bange abali around. Tekaba kangi kaba just kasente katono manyi embeera mbi everywhere, so just share the little that you have. Ekintu kyo share tekiba kingi nayo kaba katono, you share with the little that you have. So right now abantu be mbadde nsinze okulaba oba okuwa mubaddemu abakadde abalema n'abakyala abamu bali obakuba amayinja ebintu ntubebite, so bembadde mpadde something bino tetubikola lwakuba tulina oba kweraga, no, we don't do as show off, just tuba tulaga abantu. Era we thank all these televisions and all these platforms to show people so that others can also copy or get inspired and also share the little that they have with others around them. Wano, Ntebe side Kawuku, area ye Kawuku wano. Nayo mchale waffe in the village. I also sent something to my village people. Okay, tugenda kubate nga tubasibulira wano olunaku olwaleero ndijo tweyanziza nnyo teyanzege nkwagaliza ennaku ennungi n'omwaka omupya. Nesenga wange naye tumuyimbireyo ku birthday. Asenga we yange. Janati Nkizi. Tugenda muyimbira. Kakati nga tugenda kubanga yimba mangu awo tugende. Katuyimbe ka birthday kano katonda. Senga wange. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, dear singer. Happy birthday to you. Unaweza kufanya events